Hi everybody, amanyene Dobozi. Olinga mumbejja. Webale kusiima. Onye abakazi abalungi abambejja tebaana bigambo bingi. Webale kusiima. Wangi. Webale kusiima. Obulamu bugamu. Si bubi. Koza obuko. Bali kulya ku ssente zo. Ekiba kya Mukama. Abayimbi mune tetulera balatira mu bidunga bino. Either ojjawo ng'ozze kupafominga. Ewaka wa bowa. Ewaka wa bowa. Wakati? Ewaka wa bowa. Ewaka wa bowa. Ewaka wa bowa tolinayo mu. Anyway, I'm talking just Wembley badde celebrating emyaka 10. Nekirala line up ebadde y'amaanyi. I wanted to come and watch the artists. Yeah. Mbadde mmanyi ewaka wa bowa tolina kubeesabeesa. Tewali ambeesabesa naye era ne wabaayo. Tetugana kujja to have fun outside. Omwami akubeesebeesa akubudeebude. Sirina nno shocking. Sirinaayo. Toyina. Lwaki gwe omuwala mukyala alabika obulungi? Siri ready naye we naaba ndi ready nja kufuna. When are you getting ready? Sisobola mmanya. I could be ready tomorrow. But as for now I'm not. Like it could be any time. Bakumenya nnyo omutima abasajja b'ennaku zino. Nedda tebamenyangako mutima. Tebamenyangako mutima. Okay, kyetaagisa ki Grace Melody okugwa mu mukwano n'omuntu? What does it take? Tewali. Simanyi nange wabula. Simanyi. Bala simanyi. Omukyala ayimbira abantu ennyimba z'omukwano. Simanyi naye obudde bunaba butuusawo. I'll start to explore bitu ebinsanyusa, bitu byenjagala. Bwe batyo. Omanyi munnaye kinyumirwa nnyo okuba ng'oweereza bafaani naye nga naawe ekyo ekintu kirimu gwe kyoweereza bafaani. Nga bw'olaba Rema Namakula. Kirungi naye ebintu binyuma ng'obikoze when you're ready nga toli ku pressure. Ati nze siri ku pressure. Yeah. Naye we naaba njagadde nja ku. Ekigambo ekyo ky'oba kyababeerera ki? Bw'oliba oyagadde oliyagala ddi? Essaawa yonna nkugambye n'enkya nze nsobola okwagala enkya. But are you seeing someone? No, I'm not. Walai, Sina. I'm not seeing anybody. Are you not a human being? Sorry? Are you not a human being? I'm a human being, but I'm not in a relationship. I'm a human being, but never in a relationship. Munnaye, wabula omukyala alabika obulungi bw'ati. Oba ojja nga tolina muntu akuteekamu kaseera. Nzamufuna. Siponsa. Nzamufuna mu linnya lya Yesu. Era munsabire. Kale katusabe abeereyo naye mmanyi gy'alinayo ganya omwogera. Well, congratulations, ma'am. Upon what? Upon your new ride. Thank you. Emmotoka kika ki? It's a Mercedes. Eri musereka. Wabula bambi mugende munoonyereze nange simanyi. Honestly, I don't even know much about cars. So I don't know. Nange nalabirawo nga bampadde saamanyi oba mmeka. Bannange, emmotoka eyo yava mu nsawo zo oba waliwo siponsa? Naye nabagamba we nali mpostinga nabagamba nti ne waliwo omuntu eyagimpa. Omuntu oyo agikuwa nga akwebaza ki twesi? Omuntu oyo yali ampa emmotoka eyo we nayogera naye ku ssimu yaŋŋamba webale kwewa kitiibwa, yongere okwewa ekitiibwa era eno emmotoka nkikuwadde okusiima olw'engeri gye weetwalamu ng'omuntu. Naŋŋamba neebaza n'okuyimba obulungi era nagenda olaba nga eri awo. Just like that. Simulabanga nako. Omuntu oyo wali omumanyidde ebbanga? Simulabanga nako. Tomumanyi physically? Simumanyi physically.
Tracy. Kyekyo. Omuntu yakuwa emmotoka mukazi musajja. Siyinza kugamba naye kyoba omanya. Nange nali surprise. Wobeera Omuntu yakuwa emmotoka tomanyi oba mukazi oba musajja. nze mmanyi naye sisobola bagamba. Kimanyi naye I choose not to disclose. Yeah. Naye nga beesinga kuba nti oyimba bulungi, weeyisa bulungi. Naye abayimbi mu industry eno nga tulina bangi abeeyisa obulungi. Tabalaba. Siyinza nakulimba wabula. Naye nga tabeeyisa obulungi bangi. But I don't know. Ebigambibwa nti munne waliwo enkolagana ey'enjawulo n'omuntu eyakuwa emmotoka eyo nga bagamba nti era musajja. Kati those are just rumors. Temulina sure. Kati nze kyosobola okugamba tewali nkolagana and ekisinga kugamba kale kisingako awo. But tewali nkolagana yonna. Yewe wawa oli mu kubanga otulimba Tracy omuntu oyo gambe tomulabangako. N'avaayo n'akuwa buwi mmotoka nga takulabanga nga tomulabanga. Yakisindika busindisi. N'enkolagana teriiwe ebagatte ey'amaanyi beyond being okuba ng'akufa. Tewali. Newa naye Tracy bagamba mbu ye muntu y'omu eyawala Zahara toteera emmotoka. Ebyo sibimanyi bambi. I don't know. Kati nange oli wemba simumanyi n'amanya nti. I don't know. I don't know. I can't say anything about that because I don't know. Yeah. Neba nebo tunazuula nti musajja muyina engeri yonna ogenda tugamba ki eyakuwadde emmotoka ng'alina byakwebaza birala. Era mba temina kyemusa kunkola. Okwebaza? Ogenda kudda otugambe ki? Sina kyemba mbagamba bannange. Tewali kyamaanyi era nkomawo kale nja kudda mbagambe bannaye sorry nabalimba. Munsonyiwe. Kwegamba ojja ate otwetondere. Yakomawo neetonde. Kogamba muneke tatumanyi akasente muneke kaali kako lugamba ye Tracy. Bambi tezaali zange tebabalimba. Ekimeno noyimbira sene. Bannaye manager aliwa. Oyimba buyimbi. Manager is in the best position. Okuddamu ebyo ebibuuzo simanyi waalaze. Njagenda katwala ngeri gy'okyogeddeko njagenda nnoonyereze manye yali yammeka mbuze kuba abatunda amamotoka. Bambuulireko bazitunda mmeka, then I'll have a better response. Nkugambye babawa naye tebavaayo bagamba. Because you know society has it that abakyala tuweebwa like twatondebwa to be given. So men might not tell you oba bazimpadde or what. Yeah. Well, Tracy Meloni ali ku kyessaawa zino kikyafumbira bafaani beebweru. Bana ndi mu studio musana na kiro seebaka ne kati era sinneebaka. Naye nga ngenda kuba nti oluyimba olupya wiikenza. Luyimba lulungi nnyo, it's a collaboration. Tubeere ku Holland. Cooperative bill yafulumye bagiyisiza mu parliament. Ogyogerako ki nga gwe omuyimbi? Bambi, copyright oyo beebale nnyo. First of all, government yeebale. Katulabe bwe binaatambula over time. Yeah. Looking forward to, the best. Because kiyamba ffe at the end of the day. Nga tewalabikako ku lunaku lwe baabayita abayimbi okujja ku parliament. Kwegattako Eddie. Olunaku saaliwo. Saaliwo nali ngenze oba nali nina gigs out of town on that day. Naye ng'olowooza eneekola. Kansabe Katonda. Nze kati nina okukkiriza kungi. Katusabe. Obirivingira mu bukulembeze bwa Eddie Kenzo? Yes, sir. He's doing an amazing job. Yeah. Akola omulimu gw'amaanyi. Yeah. Kale
Your last remarks. Banaye mwebale kumpagira mbagala nnyo